kati ekyo kye tubabanja. Waliwo omusajja omu yakoze video n'agamba bw'ati, Abanyarwanda mu Uganda tebayina muntu ali ku ntikko oba tebayina kasolya. Bali awo Nagalaali. Naye bwe babaako ekintu balwana paka lwe bakigusa. Jjo nabalaze nabateereddeyo WhatsApp group eyasabira Witonze obwa Internal Affairs Minister. WhatsApp group y'Abanyarwanda. Juzi ne bayomba mbuno Internal Affairs eba ma passport. Ne batuula ne balwana batwale Internal Affairs. Ne kakati bakyalwana. Bwe twabasuuza muganga baleese tuyanze ani Witonze. Balwana kufuna Internal Affairs Minister. Ensonga zaabwe bazirwana mpaka lwe bakomawo ne bagamba kakati tuteredde tebakyatumba passport mu Internal Affairs. Bo balwana batya ne bagusa ekintu kyabwe Abanyarwanda mu Uganda. Abaganda abalina kabaka ne balemu okugusa interest zaabwe mu Buganda. Mutuyita basiru. Fa abalina kabaka, abalina katikiro, abalina abataka, abalina abatongole, abalina abakulu ab'ebika, abalina mama, abalina ab'obusolya, abalina ab'omutuba, abalina ab'olujja, abalina ab'essiga. Tulemwa tutya okugusa ensonga zaffe. Batandika batya okusomba Abaganda ne baggwawo okuva 2019 up to today. Nga structure zonna weeziri omulabe waffe awamba structure. Mu 7 years ira kufuna structure disinge ekintu nga kiri structured bwekyo kyaba kimaze. Kati His Excellency kyava akola bw'ati. Ateekawo kiri ekya structure. Nakiteekawo bw'ati. Eno naye n'azimbirayo ekirala. Kubanga ne Museveni bw'akola. Bw'amala okuwamba kaliisoliiso ng'ataakuwa Balamu ne Nammeere. Ate bakola ogwa kaliisoliiso. Okitegedde? Museveni Constitution bwe mala okuteekawo kaliisoliiso neteekako CID neteeka kati abo nga Museveni abakulipolinga. Ng'akuterawo Nammeere atalina gy'ava. Ng'akuterawo Balamu atalina kyali. Atalina gy'ava. Ng'ajja ng'abatwalirizaako mu kipolitikisi eky'obusiru. Mbu alwanyisa nguzi. Kati omukazi yalumiriza Nammeere obubi. Mbu Nammeere yamuwaabi. Genda owabire nnyo. Oli omukazi bannange senga mbadde nnyina muto wange atannawasa. Yali badde atuwa muganda we. Balamu yamugambye nedda nnyabo beeramu empisa. Beeramu empisa. Omukazi n'agamba bino si bya mpisa. Bino bya bubbi. Waliwo omukyalo omuwala gwe yagenza okusinikirako eyo ebinyo n'amugamba gwe Balamu etteeka ligamba ko Balamu tombulira by'amateeka. Awo yagwiridde ekigo ne ngamba weebale nnyo Yesu. Mwe mujja kakasa. Abantu abasooka okutiitira nga Balamu yakajja. Okay, mwe tusobola obbasonyiwa kubanga yali first feeling. Abantu mwenna Balamu gy'agenda okujja yawadde road map. Mubeere bagumu. Njagala oyimira mu kazindalo headmaster makusanga embungo oyina abaana sanyi mbu wawandisa abaana 600 oyina bina. Yimira okidefending amanyirani. Essomero lino okubeera n'abasomesa bameka. Government yaweereza bameka. Osanga essomero nga liriko abasomesa ba government 3. Ebibiina 7 subjects meka. Zirina kusomesebwa gundi abasomesa bameka. 2. Kati essomero lijjawa abasomesa bonna abaliko bonna tebali ku payroll. Omusomesa headmaster abasasuze eki. Awo njagala obuuze Balamu. Njagalayo omuntu omu mbuulize Balamu ekibuuzo. State House eweebwa ssente meka mu budget.
Ministry of Education eweebwa ssente mmeka yonna bwamu eza State House zisinga eza education bagundi bali bameka ojja kusanga buli mwana bamuwadde siringi 3 bibuuze Balamu mu kamera atubuulire budget ya Ministry of Health erikinki budget ya State House eriki State House erimu abantu bameka Ministry of Health erimu abantu bameka Bannayuganda ffenna baba batubaliridde ssente ze tugenda okukozesa ku byobulamu naye still State House etusinga okufuna ssente tewali wagenda kulya kyamisana mu State House naye buli muntu agenda kufuna obujjanjabi mwe Balamu taddamu batisa mumuyuze ebisweta mumukwate mumuyuze ebisweta Balamu omukazi yamugambye gwe Balamu ko Balamu yamugambye etteeka ligamba namugamba tombulira byamateeka bwe baba tebakubira byamateeka byokolera mu kiraba twagalayo abasajja n'abakazi ab'amaanyi abayimiridde muyimirire mu reasoning embwe ezo Balamu obugagga yabujjawo Balamu obugagga bwayina egindi erwa Ejjuba yabujjawa Balamu ssente azijjawa ssente yazijjawa iyo tumusooke omukazi yannyonnyodde n'agamba oyo yaŋŋamba Anita Amongi kasita bayogedde ku linnya lya Anita Amongi bannange eyo tetugendayo nedda katugendeyo nabagamba Anita Amongi yagulira Nammere ennyumba Nammere mwasula Anita Amongi ye yagimugulira era wira bwe yali abba omukazi oyo yamubbira mu linnya lya Anita Amongi kamwende nda abe speaker Anita Amongi omukazi yabadde akisumulula ne bamukuba ku nsoloboto ne bamugamba eyo togendayo n'agamba nedda leka mba nnyonnyole nga bwe byali mwe ba headmaster b'amasomero temuddamu kutya mwe ssente muzijjewo ezigenda okusasula abasomesa osanga essomero ddamba lirina abasomesa aba gavumenti 3 basomesa ebibiina 8 abasomesa bonna tebali ku payroll ffe tujjewo ezibasasula 2 gavumenti bukyanga ejja emyaka 40 eyina ekizimbe NRM teyina kizimbe NRM party kati abasomesa bakole batya gomanyi ssente zigenda mu maintenance headmaster alina okuyimirizawo essomero maintenance biki n'ako akatono akaliwo otherwise Uganda senga tekyalina ssomero neeri senga aba headmaster tebakola ebyo naye mwe bannange senga mbadde headmaster senga mbadde nkyasomesa Balamu nojja ku ssomero walindabye nze nali nsomesa ekyamutunzi Nembale Kayigolo kyenjojo kato okyamira wano ekyenjojo nojje katooke nogenda ku omugga ogwawula kyenjojo ne Kagadi Muhororo gwe bayita Riva Muzizi waliwo akatawuni akasembayo tuke ku Riva Muzizi bakalita kyamutunzi waliwo essomero erinnya lyali eryasooka baali baliyita Solidarity SS ne tuteekamu Mentor College School nga Nembale Kayigolo waliyo Mentor College School nensomesa abaana political education nengenda mbasomesa Amini's regime nemba comparinga regimes ebbiri zino ate ebiseera ebyo nga ndiwo NRM nenga nyina byendaba kati nentandika okukomparingira abaana Amini's regime ne Museveni's regime n'Obote's regime byonna wabigata kubanga gundi bw'obanga osomesa bigenda birandalanda ne bitunula eno ne bigenda eno abaana bonna nempa abaana amagezi nembagamba mmwe baana mmwe future gyeraga opposition yegenda okuba n'amaanyi mutandika okuzimba structures za FDC by then nga waliwo FDC ye yali ey'amaanyi abaana bagenda okuva ku ssomero nga bakutte akasigiri ka opposition muganda wange ate nga ze ndiwo NRM abaana bagenda okuvawo nga ba FDC waliwo Chairman Situ banaye baali bamuyita batya erinnya mwerabidde omusajja oyo yali muddugavu waliwo Chairman C1 ekyamutunzi baali bamuyita Bwenje
bwenje kasajja kampi gundi kali kasajja kampi bwe kati nga kalina primary school waggulu nga ffe tuli eno wansi aba secondary ka NRM nnyonnyo PTA yonna nga ya NRM abaana baddayo wakanga abaana bakuta akasigira abaana bonna ba FDC abazadde nga tebeekunga nga tebajja ku ssomero nga babuuza headmaster omwa abaana baffe mwajja wano bono n'abaana mwajja wano kubasomesa FDC omusomesa aliwo n'asomesa abaana baffe bino ebintu headmaster nampita nga gundi yonna nga kyenjo gyeweddeyo okuva bakola simanyi kugiddeko DEO simanyi assistant DEO nga gwe basindise simanyi basindise baani bazze okulaba nga bwe nyonoona abaana ne bampita I defended myself nenzija yakatabo ke nali nsomeseza mu political education ne mbatwala mu aminizi regime ne bangamba kakati eyo topic gibuuke sakkiriza kummanyira nze sakkiriza kummanyira ffe nsomesa baana kuyita bigezo ne bangamba eyo topic gibuuke era twamaliriza bangambye ngende ku topic endala eyo ngibuuke ekyawo mutuzigenda yo babuuzi naye no ate nga nali NRM ne bagamba mwenze ndi NRM naye wana abaana mbasomesa kuyita nze ndi wa NRM naye wana abaana mbasomesa kuyita bigezo n'okumanya biki ebyali mu nsi biki ebiriwo ne gye tulaga nedda kye nalanga si kyekiriwo opposition si yefuga nedda yali opposition si yefuga abaana nabagamba mutandike ne mbagamba ne bw'oba toyiseemu ebiseera ebyo nga kyenjo gyebuutikiddwa family egi ekintu ekyo nkibagamba kyenjo gye yali ebuutikiddwa family emu waliwo mama mission ye yali woman MP owa Kyenjojo district nga mwannyina bamuyita byabakama ye chairman wa Kyenjojo district naye ate nga chairman gundi byabakama yesimbawo ne muganda we Kayija ng'omwadda ku munne Kayija ne byabakama nga bayonka ku bbeere erimu ne mama mission ye woman MP batobe baganda bababiri be bafuga Kyenjojo district nembuuza abaana mukkiriza mutya family emu okubamanyira nembagamba mwe mutandika okwesimbawo ku kadi ya FDC gwogwa tofaayo naye oba okoze erinnya lijja tambula ebiro binagenda okudda nga gwakulira opposition mu Kyenjojo akalulu ka Kayija ne byabakama nze nali nsomesa eyo kayiwa n'omusaayi kyokka ng'omwadda ku munne bonna ba NRM nga bonna ba NRM era oyo byabakama yoyo gwe baleeta okusooka abasooka okuwabira Nuupu ye yali looya waabwe oyo byabakama mumanyi namukubakubadde Ekyenjojo era yagenda okujja wano kweyisaayisa musimanyi ye looya kye namukola namugirayo eby'Ekyenjojo kuba nasomesa Ekyenjojo 27 ne 28 nenvaayo nemjanzira mu New Vision mumanyi byabakama era kuba ebiseera byonna awo yajjiraawo simanyi mbuno ye looya waabawabira Nuupu oyo yo lwamuyisaayisaamu bwe nti tusaddamu mulabako oba aliwa nembuuza abaana mukkiriza mutya family emu okubatuulira nengamba abaana weesimbe ku Kayija ng'oli mwana muto ofune akalulu kamu naye ng'otambudde Kyenjojo ekitundu ekisooka bakutegedde ekyokubiri ekyokusatu ojja kugenda okwetoloola bwoti nga gwe MP waawa eyo family eriwa mama mission yafa isibwe nawulira mama mission yafa Kayija talabikako gundi talabikako kati opposition yefuga Kyenjojo ni wankubadde bababba naye opposition yefuga Kyenjojo muyimirire mu balamu abasomesa badokita abasawo muyimirire mu balamu mumubuuze balamu bwaba atubulire mu budget Ministry of Health bagiwa sente meka tuzidividinge mu buli ddwaliro liba lifuna sente meka ku balwadde abali mu ddwaliro mwe mubakolere ki bwe batasasula nze nga nasasuza abalwadde mu ddwaliro ne munvunaana
mbuuza balamu lino eddwaliro muli wa ssente mmeka tuyina abalwadde bameka tuyina ebitanda bimeka tuyina badokita bameka tuyina ebyuma bimeka bwe baba nga amalwaliro bagawa ssente lwaki bo bajjanjabibwa bweru bwe baba amalwaliro bagawa ssente nga ddala bagawa ssente nga waliwo obujjanjabi lwaki bwe balwala badduka bweru wa ggwanga ng'ate amalwaliro bagawa ssente ekyo kibaddusa okugenda ebweru kyeŋŋamba abantu bakisasulire nkibawe wano naye mmwe babamanyira nedda mumpeeyo eddwaliro eri nga nze inicharge waalyo muŋŋambe nti ze inicharge waalyo mpandiikire ebbala mu mugambe jangu ansange nga siriiwo ambuuza ovaawa nti nva kuvuga booda nva kutwala basaabaze nva kutwala basaabaze kufunira baana bange kyakulya balamu gundi ofuna ssente mmeka omwezi byokola wabisomawa dokita yasoma emyaka 12 ali ng'ogyeko egya secondary ogyeko egya primary ku university nasoma emyaka 12 okuba dokita afuna emitwalo 7 ofuna mmeka oŋŋaana okuwuubayo luutu naye mmwe nnyinza okusinisa balamu ebinnyo mu kamera wakati ne mukuba n'oluyi ambuze headmaster of our nva kuubayo wano mwenze nalya ku sente za boda ziringa muzimu ziwooma tosobola kuva ku boda nga wali ogivuzeeko nkomewo bulungi nnyo njagala atuuke nga nze siri ku ssomero ambuze headmaster of our nti nva kuwuubayo wano luutu ebuwama ntutta abantu ne bampa emitwalo 2 nfuna ssente mmeka olunaku gavumenti empa ssente mmeka nfunye luutu emu kugivugako wano ssaawa emu ngende nfune emitwalo 2 oŋŋaana balamu ne namere mufuna ssente mmeka mwasomaki tumanyira wano nkugambe situka ofulume w'ofiisi yange genda toka mbere yange nzigalewo ababaziika okumpi mmwe mubaleeta okululuma balamu yasoma ki gwe bawa amafuta gwe bawa simanyi mbunu obukuumi ebyekisiru kutubba ssente balamu yasoma ki ng'omwana w'omuntu taata w'omuntu yatunda ebibanja aweerera omwana we abeere dokita talina na busobozi buzzaawo kibanja kya kitaawe kyeyatunda omwana asome wabula era kitaawe akyakola kyonna apakire emmere mu kakutiya aweereze dokita kubanga dokita ku ddwaliro gyali talina kyalya naye mmwe mumanyira baani dokita azaala omwana n'amulema okuweerera n'amuweereza ewajjajja omwana n'agenda ewajjajjaawe omusajja eyasomesa dokita ate n'aweerera ne mutabani wa dokita mutuyita basiru abasajja abaatuweerera bakyalwana n'abaana baffe afande Katongola alina okumekinga shuwa nti emmere evudde mu kyalo ezze ewaka Ebeni ali emmere sirina busobozi busobola kulabirira Ebeni afande Katongola yatoba nange ate era yakyaweereza Ebeni emmere gwe balamu nze nnyinza okukubira empimu w'ofiisi weewaawo kale bampaabire bansibe naye nga nkukubye nzije ekikwa ku bantu namera afuna ssente mmeka nsomaki balamu yasomaki odde ku dokita obogolero otya headmaster mu maaso g'abaana obogolero otya headmaster mu maaso g'abaana obogolero otya tica mu maaso g'abaana nomuleka yena headmaster afuse mu mpale abaana bamulaba omusota gumuyiseemu nkugambye ataddamu ogamba abaana ekintu ebyo byonna baagala kukomyawo kitiibwa nalinnya tebikyasobola kudda ekizibu kyaffe Museveni weewaawo nkukubira oluyi mu bantu nabagamba olunaku lumu nali nsoma nali oba P5 awo P5 P6 nga nsomera ku gaali kuba nali nsuubula emmwanyi nga ngenda n'endebe yange ku gaali n'obukutiya n'embisimba ku ssomero n'ennyingira n'engenda nsoma ku ssaawa nnyo olukuba kadde mbwa nenziruka n'engenda nkima emmwanyi ng'abantu nabalekeddeyo ssente emmwanyi embisi
kubanga oli yagambye ojja zino n'enkya ku ssaawa bweziti nenvuga nenteekayo oluutu nenkomawo ku ssomero kati waliwo masita yavuganga eggaali yange n'agenda atta eggaali yange yali erina akuuma kano ak'omu maaso kano akakwata mandigaadi kati negenda enaaba omusumaali ogwo ogw'omu maaso kati ngenda okufuluma kiraasi ku ssaawa 10 awo tufulumye tujja ng'omusumaali ogwo gusumulukuse kati nenzija nga njiwalula nga njikutte nti omukono gumu bwe nti nga njiwalula kati nga kana akuuma kewalula ku ttaka kati ntuuka ewaka taata yali ayimiridde n'abantu waliwo omu gwe nzijukira kwaliko muganda wa chairman ono gwe bagyeko leero bamuyita akasajja akampi akabeera eri emunyonyo bakayitaani nkerabidde erinnya bannaye anti ebbanga ddene bali awo bayimiridde banyumya kati nenda batata nga ntunuulira bw'ati nga nzija bwe nti mu baana nga bumanyi abaana nga mudde ewaka kuba ffe twali ku kkubo olwo nga tuli eri bunjako nga muze yayambadde ati emmundu ye akutte enkoni anyumya n'abantu abo awo bw'ati nemmulaba nga ntunuulira nemmanya muze yagenda kunkuba nemmanya mpe neŋŋamba naye nenzija tuli mu kibiina ky'abaana bangi nnyo nengamba kati sina kyakukola muze yagenda kunkuba naye nensirika nenzija nemutuukako nempita bwenti nemuyitako bwenti taata nankuba kibooko tawuni yonna nesasamala bweti abaana bonna ne bayimirira kyebampalula eggaali yange nengenda nenjiteeka wali saamunyega kigambo ng'oli omuvubuka oli gwe bakubye embooko mu byokuluyonja naye nga njagala nkimuddize kiramba nkijja ku kino ekyabbala mu kya humiliati ng'abantu gundi abasomesa mu baana hedimasa nga omuhumiliati nga mbaana muzeeyi yankubira kirooko mu bantu neŋŋamba kankimuddize kiramba saamutunuulira saamunyega ng'atakirabye saagala akitegeere nti muzeeyi yankubye era naye ataakitegeera ataakiraba teyalaba kikyabeerawo wabula beekanga bwekanzira ddwapwe nze nensigala nga ntambula nengenda wali nensimba gundi eggaali yange ate nenkimuddiza kiramu eggaali ebadde ki nenyimirira nankuba eryokubiri nemutunuulira bwe nti naye muganda wange yansogola naye nga nange abaana bagamba ddala mutabani wa Katongole musirikale oyo omwana musirikale bannaye bakubye omwana nze wakunkuba ekiboko mbadde nfa nange namuddiza kiramba bagenda yansogola awo nansogola maama n'avaayo naye nga nange bannyumyako mwe wabeerewo omuntu akola bbalamu ekintu mu bantu weewaawo osomye emyaka 12 obwa dokita nga bbalamu ajja azunza empale balamu what is medicine what are medicine what is medicine naye bannanga ate kati nebaza Afandi Katongole kuba naye Afandi Katongole yatukola ebintu byonna bye bakola mu basement olaba eno enkovu eno Afandi Katongole byonna bye bakola mu basement yabitukola kati gwe jangu ng'ozunga wama Afandi Katongole webale nnyo webalire ddala naye bannange yankuba kibooko nensirika neŋŋamba sijja mulekera mayinja gonna gatwala wakiri ntwalako limu naye yansogola nakiikamu omutwe bwe nti nemu ne maama olala yambasapatu mu kawalaata pyapya nemutunuulira nagamba wino nsitula onzizaawo taata gye yali nalooza mbuno nsitula maama mbuno musitudde ku ttaka wino ani gwositula ng'omuzzaawo
bannange taata yajja emisinde kulu bankubaaba wino situdde maama wo konzi sinamusitulako kuba nze nali ntudde ku kitanda bwendi wabeerewo omuntu asitula bbalamu amuzzeewo wabeerewo omuntu asitula bbalamu amuzzeewo lwaki bbalamu abamanyira bbalamu yasomaki Museveni alina dokita Museveni kiki ekyamulemesa Museveni alinayo dokita mu famire ye abaana be kiki ekyabalemesa okubeera abadokita babulwa fiizi babulwa essomero babagoba mu ssomero lwaki Museveni talina dokita mu nju ye babulwa gye basomera kuba nze nsobola okukubulira lwaki siri dokita bangoba ku ssomero nze nayingira senior 1 nga tosobola kusoma bintu nembiwandiika byebimu nze okusoma okwange kutandikira mu senior 1 nasale yange ali senior 1 era you should respect me nze okutegeera amakulu g'okusoma namala kuva bunjakko nenzija eggaba imagine obudde bwakyandi bunjakko bwagenda okuziba nga ndigaba Maranatha high school abaana b'ensoma nabo senior 1 bava Nakasero jjukira Nakasero eri eyedda abaana abava ku Maranatha Christian Primary School be baana be natuulamu nga nva bunjakko bwakya ku makya nga ndi bunjakko bwagenda okuziba nga ndi ku Maranatha high ntuuka wali bannanga teneyo experience bannaye nonno ndigibabuulira enkera tugenda mu kiraasi ticha najja nayogera nga abaana bawandika ticha nayogera nga nze nninda awandike ku lubaawo tukopolole ngenda okulaba ngaeyo lesoni ewedde konze yiye ticha abadde azze kutunyumiza biki ekisooka nga nebyayogera sibimanyi nze mbabulya amazima weewaawo abaana ne bangamba lesoni ewedde konze lesoni kyene baddewo nti political education konze tufudde agambye eki nti ekitabo kiikyo nange ate oba otandika okukopa gundi notisi ng'omusomesa omulala ajjanga obikkako ng'ojjayo ekitabo leero ate ono nga wa biology simanyi zoology simanyi autonome simanyi parrot simanyi the study of plants study of the ninda biwandike ngeyo lesson yeggwanga nzirayo ku political education gwemadde nkopolola obulyawo ng'omusomesa omulala ajja ekyavaamu neŋŋamba wano sijja kutuula mu maaso kantuule emabega sijja kutuula mu maaso wano omusomesa atambulamu awo kubanga abaana baali bangi you pretend nti owandiika waliwo madamu yali asomesa geography mama gwe yankwasa mama bwe yatuuka yamugamba madamu Grace omwana ono kyosobola okukola owuwo kyoba okola owange ono omwana wuwo madamu Grace nambuuza owulidde yoyo madamu eyampa interview nambuuza kamwegeni nenzija oyo yo lwatuukanga mu kirasi nga ngamba asiimwe jangu wano gwe genda otuula eri ayagala alabe nga bwempandiika oba madamu Grace gy'oli mukama akuwa omukisa madamu Grace nangamba katulabe madamu Grace nambuuza asiimwe bino biki mga madamu yogera mpola naawe madamu lindako nze buli subject nga njiinako ebitabo ebi ekyange ekya volongoto nekyennaasoma kubanga ffe kakati ebyo byonna mugenda bivunaana nze batuwandikira ku lubaawo okuva mu nasale paka P7 kati ntuuse nakedde ndibunja ku buzibye ndi Kampala zoloje simuwulirangako zoloje bannange wire endabye ennaku ate oba olyawo nga tikyawa kamasi kamasi byebiki kati nze okusoma okwange nkutandikira mu senior 1 okwaddala
nantiga neŋŋamba oke bwe biti bwe biba kati munaye omusajja wattu netandika okuwandi ate oba oliawo nga chemistry bannanga chemistry biology physics mwe mbakolimidde simanyi vania kalipa symbols and formulae simanyi HO2 means water simanyi GM magazine bannanga omuntu alabye omuntu gwogamba ebyo tamanyi na kuwandiika banenga omugamba zoology tumaze obonaabona buntuti ntuuse enfunya akalimu kange mbuna ate ebbala mu nkukwata gwe nenkutuga nenkugyayo eddookooli bantwala nalyo ng'ekizibiti mu kkooti nga nnyina eddookooli nalikute omuntu bw'agwa mu mazzi neyeekwata ku kidomola bw'ati n'asulamu nga yeekute ku kidomola nga mulamu bwe mumunyulula n'ekidomola bw'ati mukimugirako ku ttale ng'engalo zikikutte mumala kumuyira amafuta oba engalo zino mukuba nkuba okuzigolola okuzijjako ekidomola gwe ebbala munjagala omuntu akwata eddookooli paka mu kooti nga eddookooli yalijjeemu omanyiraani mbu nandizeeyo mu pifo oswadde bambi nasoma ate nempita nandizeeyo mu pifo bandese musini ate ongamba pifo obadde ki sasoma sayita gwe nosaaga naye nange nembakwasa mu mupiira muganda wange nagenda nembakwasa mu mupiira intakirasi ezizize bamanyira mu kirasi ne bakakasa nti ataffe fate bunjako tetusaaga okukakana nga nze best defender ate nga ndi luyongoyongo bwenti naye muganda wange byebyo nno tuli ku nsonga za ggwanga Uganda bwenziraba bw'oziraba Balamu yeegulidde erinnya afuuse ensonga era kakati buli muntu yeebuuza nti naye oba ono omukulu alamuza bukulembeze 2026 tulowooze tutya amaanyi ng'alaze mangi byakola abikola ku lulwe ng'omuntu nti atuukiriza buvunaanyizibwa bwa woofiisi ye oba waliwo amutuma nsobola okukwanukula nga nkugamba nti bino byakola si maanyi ge ng'omuntu si buvunaanyizibwa bwa woofiisi ye kubanga buli minisitule gy'atabaalamu waliwo minisitule egitwala waliwo abagikulira bano bagezaako kulongoosa kifaananyi kya gavumenti ebadde evunze babalaga nti Kyagulanyi byayogerako byabagamba bakolera singa baakutta obuyinza waliwo omulala asobola obbikola mu gavumenti yennyini eriko wabula badde akulembera eggwanga abadde tabimanya bumanya kubanga babadde mu kifo Balamu kyalimu babadde tebatuuka wansi ku gurawundi kumanya emirimu egitambula gitya kyoyagala okutugamba baakitegedde luvannyuma lwa myaka 4 nti waliyo amasomero ga gavumenti ng'abasomesa tebasibawo ku masomero baakitegedde luvannyuma lwa myaka 4 nti malwaliro ga gavumenti tewabeerayo ddagala era abalwadde bwe bagenda beebaka ku busubi abafunyemu ku chance beebawa akatanda akabaawo akamu oba obubiri oba obusatu beerabidde nti omulwadde yeebaka n'omujjanjabi waze kujjanjaba naye mwebase kkalirikamu omulwadde bw'akkololeramu naawe ovaawo ng'oli mulwadde yazze okujjanjaba okkakkana mwembi muli bwetaavu bwa ddagala kujjanjabibwa bakulaga nti babadde tebakimanye emyaka 4 era ono buli gy'atambula akugamba nti jje nantumye nondoole emirimu gino wansi w'egitambula lwaki jjeno yamutuma jjeno akola ng'ani mu ggwanga era ani amumanyi oli aduumira magye emirimu gy'alimu alambula balakisi z'amagye jjeno alina interest ki mu malwaliro kikulaga nti oli aliwo avaawo baagala okusimba ekintu kyabwe kimere bakyagazisa abantu
naye nga bamaze obbalaga nti kijja kusobola okulondoola emirimu ku gurawundi. Naye nze ndaba nti bakikoze leeti, bajjukidde okwebikka ng'enkoko y'okumakya ekookolimye. Bye bakolamu twafuna dda asobola bitukolera. Banoonya kuzza linnya lyabwe engulu, tubagamba nti tekikyasoboka.